Kale eyo nga tuvuddeyo oba wakatuyungako njagala okubuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ate oba mulokole mukama yeebazibwe mu nsi yonna gye musiza okuba nga mutwala naddala mu ggwanga lya Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, everywhere, Africa, bachali banga bali mu United States of America, USA, abali Canada, UK, bachali banga bali mu Middle East, that is Qatar, Bahrain, Dubai, Saudi Arabia, yonna gye musinza okuba nga mutwala tubeebaza nnyo tetuyinza kulekaawo okubeebaza because mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeera ku wifi naate era obudde muteekamu okugenda ku wifi n'olaba video zaffe ate obeera otuvimbisiza nnyo so mukama batuweera omukisa mubeere nga ate ekiriro mukikwasaganya n'oba olina embeera gy'oyitamu leka mukama akusumulule oba abeere nga ate akuyamba oba akusinkania w'omwagalira ddala akole ki abeere nga akuyamba amannya yenze KingSmith nkola n'omukulu amanyiddwa nga Salores abeera ku kamera okuba nga akwata ebifaananyi ebirungi bwe biti ebikutukako mu side zeeyo gy'obeera okola ki oli naye ng'olunaku olwaleero amawulire si malala wabula tugudde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood ono mujjukire natandika omanya Chosen Blood way back ng'akyalina ku campus ng'abeera side zaawo ali emakeere nga mu Kiwunya awo yali ng'abeera ne muganda we kati oyogera muganda we ali side zeri mu United Kingdom that is UK oba abasinga gye manyi nga London gye yaddukira ne bakuba akayimba ka pressure ya love awo n'obuyimba bulala ne Chosen Blood tugenda okwongera okumumanya ng'akubye akayimba akamanyiddwa nga sharpshooter mu biseera bya quarantine awo lockdown awo n'atukuba mega hit eyasinga okyankalanya ekibuga Kampala n'emirwano but amawulire ge gano gekuletedde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood just badde recap Chosen Blood ono baavaayo ne bamulonda nga ow'ebyensimbi sikyo ow'ebyensimbi mu kibiina kya Chameleon oba Federation of Superstars Association something like that superstar Uganda music bwe bityo biri awo bibuzaabuza tebitegerekeka naye Chosen Blood neyo tetumufunanga kubanga tumwogerako kumubuuza sente mmeka eziri mu ggwanika ly'ekibiina kino ekya Chameleon Palaso ne abasigadde ekyaba superstar nonakolero tumuguddeko okuva ekibiina kino bakigulawo last week around about Thursday oba Friday Chosen Blood nayongera otunnyonnyola n'ebimu ku byannyonnyodde ebiri mu kibiina kino bingi nnyo sobola kuba nga mbibagamba wabula ekirala kyakoze kwe kubotola ebyama bya mwana muwala Winnie Nwangi olwaki tali mu kibiina kino era lwaki tannamuleeta mu kibiina kino avudde n'atunnyonnyola ku Fuga B Winnie Nwangi ly'alina n'avaayo n'atunnyonnyola ne ku birala bingi nnyo kwe gamba yogedde bintu binnyo about Winnie Nwangi ne ŋŋamba ebadde byewuunyisa kuba tolire emboozi twali tukitadde ku kibiina kyabwe kyaba superstars but n'adivert nga netumbuuza ku Winnie Nwangi naye alina byayogedde byenjagala weewulireko within no time osobola okutegeera ddala ekibiina kino kiri ku mulamwa oba nedda kiddala ekigenda mu maaso omulamu bwa Chosen Blood ne Winnie Nwangi omwaka guno balinayo ekipya oba tebalinayo ekipya byonna byerabireko tukomewo bakanyama bawuliriza manyabe bawuliriza manyaba promoter si mu bubi kati ate United Superstars lwaki mwatyawo okutuuka ku ekyo lwaki okitegeera lwaki even the comparison yes David Lutalo tomwagala KingSmith tomwagala Palaso tomwagala Chosen Blood tomwagala bwe bakolagana kibi mutu wagire banaye we don't have bad intentions Superstars Association Chosen Blood Ugandan artist tusanze kwa lubamu ate ng'ekirungi ffe kye tulina nti United Superstars face ID era bwe tusanga togenda buuza mbu ate oli si mu bubi naye unit n'okubeera organized okitegeera kati nze nayingira industry mu 2012 nga nyimbye pressure lab ndi mwana muto nakamala senior 6 webale nnyo webale kusiima kakati njagala kuwa ekyokugezesa nti singa ebiseera ebyo bakulu bange abaaliwo ba superstars abaali batusingako mu maaso bafuna ekirowoozo bwekiti ne baunitinga wamu okitegeera singa bye twali tukayanira byonna oba oli abasinga tune byetufunyeeko but they say better late than never. We're not here to blame anybody, but we're here for a revolution. Yeah, man, because at industry, kolagana government. Ikirizo kola chichigane. Ministry of Health bani bonna abalimi abasawo bani bakolagana ne government. Atapa abayimbi yetubanga twe organize. Bayagana na dokola. Webale nnyo batuwulire nti twogera nabo siraba obuzibu. Waliwo abakikuba ababadde nga bakifunamu. Webale nnyo. Nga project z'abayimbi bajja ne bazezza. Project nejja ya kawumbi olwokuba bayina embeera gye batumanyiramu.
ne banoonya sekinoomu ne bamuwaawaayo busente katwagala kwetuukira ku kitole kakati boolaba bakaayana ennyo abakikuba nti tekijja kukola beebo betwasuzizza omunyago okategedde ako tebaagala twegatte kuba bamanyi twabasuuzizza omunyago ate fe twaliyo tutuula wali ku kaso hoteero kukyebusaabala kati ebintu tubituula mu byabwe byawuma palaso twamusindika nga representative federation tuli wano nze ndyogerera siri mwogezi wa federation ndi mwogezi wa association United Superstars. yoyo covid story ki akuyisa atya covid anyigiriza nga begambye anyigiriza mu buli muntu omanyi bagamba buli omu waali walabira omusana n'enjuba okitegeera okunyigirizibwa tekusobola kuba kwa kyenkanyi naye nkimanyi buli omu gyali anyigirizibwa naye tugume ate tukkirize tukimanye nti akadde ke tulimu kazibu naye Katonda teyatwerabira okitegeera covid atwala mama wange sobola mwerabira naye awummula emirembe mama yonna gyali ate naffe abakyali abalamu tugume tukuume obulamu bwe bugagga kyenyinza obagamba akayimba mbadde nakakawandiika naye producer wange akabazanyiremu tukawuliremuko nyigaawo space button nga begambye okitegedde nga begambye nti kati United Superstars tetusobola kusumula byama byonna mulundi gumu zino nsonga za ggwanga nkulu muganda wange tujja byogera olulala kati tuli ku nsonga muganda wange national matters ebyo bye tubaddengamu ebbanga lyonna simanyi gundi bamukutte kubajjukira ye munnamawulire awo wafunira ayagala bino kyanga kanoyanga naye bwe tuba twogera ebyamakulu nabyo tubiwa No, oyo amakulu chali wange friends for life okitegedde we made history and okitegedde babinja bawulira ate bakulekerayo bakucokola baleeta kiri okitegera naye nga yeah man friends for life omanyi let me tell you mu industry eno kirabikira abantu kibewunyisa okulaba nga superstars bakolagana era kyova olaba nze najoyininze eno gundi because manyi nti nze ndi wakabi ne palaso wakabi naye ate bwe tujja wamu we are even greater okitegera yes so Winnie twakola music nakwata itayo ndabeko is making 3 million views on YouTube. That's history tekisobola vaawo okitegera so I can't take that for granted kibeera nga bonogamba nti wakola plan ne muno ne muzimba arcade neyimirirawo terivaawo you know not until nga waliwo ensonga ennene ikoze ki etuuseewo friends for life baby much love forever for life I'm telling you. Okay, yeah man thank you